tosobola kuyimirira bweru wa kikomera n'otandika okubuuza abali munda kujjako ngoze n'oyingira munda n'oyogerera eyo, otherwise bw'obeera ebweru otandika okufuuka noise maker when you come in. Eddy Kenzo n'okusoja kyamukola kyeka yafuuka dda ekisekererwa anti nsonga za Rema ne Hamza, ate nga ye kennyini Eddy Kenzo yavuddeyo n'agamba nga Bobiwine wali noise maker naye nga muli mutya baddiya mwasibye mutya mwasize mutya kansubire muri bulungi yonna gye musinzidde okulabira. Atannaba subscribing amukono kusaba soko subscribing Emerald K News, liking eno video, sharing, commenting, atekako notification bell ako wakadde wetekayo video obeerenga togisubwa naye nga muli mutya kasubire muri bulungi yonna gye muli okulabira. Munnange nga tutandikiddeko eno ku nsonga za Rema ne Hamza, munnange Nupu Soja amanyiddwako nga Umarukiseka yavuddeyo n'asekerera omwami Eddy Kenzo bubi nnyo, n'amusekerera n'agamba bannange Rema watuyamba n'okyawa Eddy Kenzo kati ali awo ayugayuga yalemererwa okufuna omukyala kyokka nga gwe wali mukyala we mulungi naye wakola nnyo kyamaanyi okumutukyayira okumuwa eyo heart break nga musanyufu bitya era n'agamba mbuno ye ku Valentine agenda kubeera na kifaananyi kya Rema nga Valentine ye kubanga kye yabakolera okukyawa Eddy Kenzo kyamaanyi nnyo n'ayongerako awo n'ebirala bingi nga bwe mumanyi Umarukiseka. Naye kansooke mbateereko wano eno video ye mugirabe then tukomewo awo mu maaso ne bya Eddy Kenzo ng'agamba nga Bobiwine wali noise maker. So video ino musooke mugirabeko then tukomewo mu maaso awo. Naye Rema wankyayira musuuza ku Valentine oba ng'embeere na kifaananyi kyo Rema obeere mwagalwa wange kwolwo wankyayira musuuza oba ndikuwaki olwekyo nakati akyafugira nsiko malusu omusajja oba Rema nkuweeki akasajja tekakyayala kugaye Rema yatuzanyira paati nnene nnyo Rema yatuzanyira loolo nnene nnyo ejjukira kireri amaaso ge kimozoola eriiso nga bali ne musuuza twalinyiize nnyo naye ekyo baatutaasa engeri gye kimanya ebyokulumya twalikalakase nga musuuza nga kiyeri kimozoola maaso kyali tunyiizizza nnyo. Rema wankyayira musuuza wallahi era kweno Valentine ngenda kubeera n'ekifaananyi kyo gw'ogenda okubeera Valentine wange kweno Valentine gye tugendamu Rema wankolera byenjagala ekyana ekyo opaleeta naawe okimanyi kimozoola ebiiso yoyo Umarukiseka ye asazeewo bw'atyo bw'aba akola omwami Eddy Kenzo naye nga kyo kimanyikiddwa abantu ba Nupu tebakwatagana ne Eddy Kenzo balinga Robert Kyagulanyi ne Pastor Bujingo bo tewali nkwatagana yonna wadde n'akamu. So webityo we byabadde ku sides eyo naye nga tuzeekoko eno ewa Eddy Kenzo. Eddy Kenzo yabaddeko kaawo ku interview ku NBS ne bamugamba bannange Eddy Kenzo Elderman yavaayo n'agamba mbuno mwaba Federation Bobiwine mwamukootinga bubi ebigambo bye yayogera mwabifuna bubi ye yali agamba ezo sente ze mugenda ofuna mugenda zikozesa batya mugenda zigabana batya naye mmwe mwamukootinga bubi
Eddy Kenzo n'abagamba mbona ebyo ebyokudda eyo Bobiwine n'atandika okwogera ye yakwise n'akuleekaana n'aleekaana ng'already talina mu federation abeeranga noise maker nayongerako awo n'ebirala bingi nnyo naye bijja nyuma ng'obyerabiddeko era ng'obyewuliriddeko so ngenda kuba mbalekerako wano eno video ya Eddy Kenzo mumwewulirireko era mumwerabireko so video yino mubeere bulungi mweraba. Wiki ewedde ng'eggwako Honorable yali Kyaga yagambye nti wakootenga wi principal tabayinaako obuzibu ng'abayimbi n'obuzibu ali ku ssente mugenda zigabanya mutya era zigenda kukola ki? Nandi kati tosobola kuyimirira bweru wa kikomera n'otandika okubuuza abali munda kujjako ng'oze n'oyingira munda n'oyogerera eyo otherwise bw'obeera ebweru otandika okufuuka noise maker. When you come in, then you come into the system, your question osobola okubeera answered officially kubanga nawe obeera official nti you are part of something and you are moving. N'ebyokudda eri omuntu n'ayogerera eyo oluusi tebikola makulu. Singa principal avaayo n'agamba Eddy tutuule tuwugiremu ng'abasajja n'abasajja musobola otula ku ntebe yemu? Saagala kudiscussinga principal wano.